ennaku z'omwezi ziri 2 mu temanyi ennaku ezitambula 2 mu leero 23 nga nsinzira mu ofisi yange yana ey'omuyambi wa president nze yiga kya mukama ndi muyambi wa president omulondoozi omukulu mu makage obuweereza bwa gavumenti mu State House. President Museveni bwe yali ampa ofisi eno yampa ebitongole 3 byaŋŋamba okutandikirako. Ekisooka kyali ky'abaggalaji, ekyokubiri kuteekateeka banneekolera gyange, okugenda mu bifo gye bakolera obbanoonyaayo mbateekemu ssako. Ekyokusatu be bakyala abakolera mu bufo obwo ng'obwaggalaji obufundafunda. Olwaleero wano wennyimiridde waliwo abakyala abava mu bitundu ebyenjawulo banneekolera gyange. Abakyala bano bakolera mu bifo ebiwa license era bantu bakulu babadde baleetanga okwemulugunya kwabwe nti batulugunyizibwa poliisi mu bifo ebyo. Ate poliisi tebasiba wabula baddira zente zebabakoledde zebabakiddeko ate ne bazibabbako. Olumala omufulumya wakolera ne bamuteeka ebbali ate ekibaluma nti babakwata mu mbugo ng'ate basajja. Sente zaabwe ne bazitwala. Mpa ebiragiro okuva olwaleero. Ekiragiro ekisooka, buli mupoliisi yenna ayagala okugenda wala ekifo kya banneeko ajje wano mu ofiisi afune olukusa. Era ebifo ebyo byonna bye twagazeeti nga pulezidenti byetutumamu okukolamu tugenda kubiweereza ebitongole by'okwerinda byonna babeere nga babimanyi. Ekiragiro ekyokubiri, tewali kifo kyonna ekikolebwamu banneeko ekikkirizibwamu omwana omuto. Tewali mwana muto ekifo kyonna ekinaasangibwa nga kirimu abaana abato beetunda kyakuggalwawo nze. Ekiragiro ekyokusatu, pulezidenti yandagira nteeketeeke abanneeko bano bafune ssente zaabwe. N'olw'ensonga eyo nsaba baaladisi mwenna obbasaba mujje mukwatagane n'obukulembeze bw'abanneeko mubategeere tewabaawo addamu tataganya nneeko. Ekibuuzo kyonna ekikwata ku banneeko mu Kampala Metropolitan mu kibuuzo kisa kya Mukama ne pulezidenti. Njagala kuwa omukisa banneeko beekulemberera abantu baabwe, temujja kulaba nti mubasikanga baana bato. Mwabaleekaana nti banneeko beetunda mubawe emirimu. Bwemma temwasobola batuwako pulezidenti yatutuma tubatuukeko. Ekirala ekirala kye njagala okuwa ekisembayo ebyo ebitongole b'amagye mubalye naye mubasasule. Mubalye naye mubasasule. Banneeko batuloopera dda nti abasirikale bagenda ne pisito ne babeebakako ne batabasasula. Nze mwogezi w'abanaku abatasobola kweyogerera. Pulezidenti yakkiriza buli ssako ya banneeko mu Kampala Metropolitan ogiteekamu milioni 2. Nsaba okulagira bannabyabufuzi obutayingira mu ssente za banneeko. Abakyala bano babadde ku mpewo nga babonaabona. N'olw'ensonga eyo fayinanso yeeno tugenda kulaba nti abakyala banneeko beeyagala ate nga nabo tubalwanyisa bave mu mulimu ogwo naye nga tubateekeddeteekedde bulungi. N'ebigambo ebyo ebimukwatako then ajja kweta. Everybody, how are you? Byonna mbikozesa Oluganda, Lusoga, Lunyankole because I'm a Munyoro woman. Mujebaayeko bannyabo ne basebo. Tusanyusa nnyo omwami ono okutuyita wano okututegeera nti gye tuli. Ensonga eyange okubeera mu bwanneeko sikweyagalira. Mbeera olw'embeera
Nina ennaku ku mutima ng'ava mu famire ina. Musirike. Alo, wewe. Nva mu famire ina naye nga teefaako. Sirina maama, sirina taata. Neesalawo ngende mbali neekolera gyange. Mpeeredde abaana bange. Omu yamala Makerere yafuna n'asomera bwa dokita ow'ebisolo naye omulimu gwabula. Neefuna asembayo amaze senior 6 naye talina kyakola. Buli saa mba mukweraliikira okumuyola aido. Abeera Kawempe. Mulenzi. Neesalawo okubeera Neeko nga seeyagalidde. Neefuuyibwa empewo emyaka gyonna. Neesalawo ne nga singa muzeeyi avaayo nampa capital. Nze nasoma obwa catering n'ensoma obwa hairdressing siinaako wadde ntandikwa. Kitegeeza we manzifunye nsobola okukola n'abaana nange nsobola bakwata ku mukono ne batabakozesa. N'olwekyo neebaza nnyo Mwami Tuhabulwa kubanga nze olutalo nalulabako siga nti naluwulira buwulizi era banzaala Masindi Kyande ku mayiro 2 ow'omugenzi George Kiiza. Ate n'ennaku esinga okunnuma gyesaba Mwami Tuhabulwa tuyamba nti tuyina ettaka eritayinaayina naye tuyina taata waffe omutwe ne ssenga batujojobyayo okubeera mu nnaku eno gye mutulaba kubanga ettaka lyaffe eri kumpi n'erya Mwami Tuhabulwa gye bayita ekijunjuwa abamanya ettaka eryo. Yes. Tusaba obuyambi obwo nabwo. Nze ni muyambi wa president. Nze nnondola mu buweereza bwa gavumenti abanyigirizibwa mu ggwanga bayiza wesikulira banneeko na garagi. Nze ndi mulondoozi w'emirimu gya gavumenti ku lwa president. Bw'obanga olina ng'otulugunyizibwa omwami omu olw'okuba ye mugagga tayogerwako. I think my team is here. Jangu wano gyesalinga case bakuwandiike tugende ekizunzuba. Omwana wo eyamala okusoma muleete muwa omulimu wano. Ne bwana afuna emitwalo 10 naye ave ku lujjajjo wano. Waakire n'amuwa okubeera omusawo w'ebisolo by'ente zange ne musasula. Bwana kambabuulire opportunity tesobola kusanga waka. Ebimu ku byatuleeseza Sako omukazi oyo muwulira testimony ye. Muwulira ki? Temuli mu Neeko mu mwasalawo eno mbeera. Kyensinza kulaba muntu ng'ali mu kintu bwekiti nolaba ng'omuntu asenika ebinnyo. Ndaba bannyinaffe ku nguudo ne nga nti bannaaye empewo ssaawa 8 naye omuntu 9 omuntu omulaba ng'asenika ebinnyo alowooza mu mwayonooneka bwoyonoonesi. Omuntu yanyigirizibwa. Ate kyenjagala okubategeeza nti kyova aba PDM emyoga ne puroguramu ezize zonna omunaku ziba tezisobola muyamba nnyo. Osegedde kati basobola kuleeta olubaga PDM ne bagamba banneeko mujje tubawe ssente. Osegedde so president kwe kugamba kafuneyo ekitongole oba ezimu ku ofiisi zange zikwasaganya abantu abo. So kyandibadde kirungi nnyo ne mu blessinga program ya president yenu. Naye nze nga mukono gwange ogwa ddyo guli waggulu. Tewali agenda kuyingira mu program ya Neeko gitta. Ekyo tekiriiyo. Because bwaba president yakwata bilioni 3 ne milioni 6 ne tutandika ne garage. Ate wate tukwata bilioni 2 ne milioni 4 kusuwa banneeko. Ezo ziyinza okuba si nnyingi naye zijja kuwa entandikwa kuba kumu omuntu afuna obukadde 2. Wallahi tasobola kusigala nga kyekimu. Era kumu omuntu yeetunda n'afuna milioni 2 batono. Pozi nga wabba musajja mu nsawo. Naye kumbeerawo bakukala katabo osomesa ekyana ky'omusajja kitalina magezi. Omusajja balina magezi. Ebisajja bye mulwanirira okulabira abaana biri ebisinika businisi binnyo. Katonda asaasira omusajja yazaala mukazi omwana n'amusuula. N'olw'ensonga eyo tetuli wano mu kuseka. Tetuzze wano kuseka. Tuzze wano lwa nnaku yaffe. Nze ni mwana wa mukazi. Nze nava mu kwetikansa nze ndi wa street. Toche simanyi ku bulamu bw'ensi. Nali netikansawo nga mama wange asiika paani. N'agongobala nadda ku ttaka nga netikansawo ate mulabiri ne family.
so ne bwe mandi mu office ekyo wanza sambala suuti nze biseera byange byonna temuli nsanga mu suuti ndi muyiribi n'olwensonga eyo tetubeera wano mu kuseka tetuli mu ssanyu Katonda gw'anaayamba amuyambe so n'olwensonga eyo tuli wano kubanga waliwo ebitusoomooza mu bulamu bwa bulijjo ebyo ebibasoomooza pulezidenti byaze okukwatako actually kyetugenda okukola fe abadde ki agasse ayinza okuba ali mu kusaba kyana actually kyetugenda okukola nze ndabyenga ebyekyayi bingi bwe tuwadde abagalagi ssente tulabye nti abamu bazezza bwe muba mwatuwa lisiti y'abantu 3 pulezidenti n'atuwa bilioni 2 tujja kuyita abantu abo 2 abaava mu nakawa tubawe miliyoni ezo 2 abeewandiisa nga bwe tulinda endala kubanga bino ebyokulina mbusako babagabire abantu bababbye naye nze ndi wano nja kukola amagezi gonna nti buli muntu ali wano ng'ofuna ku ssente za pulezidenti z'abawadde ate nga zikuyamba njo nyina omukyala gwe nasanga wewe nasana nemuwa miliyoni 2 yali ku luguudo awo n'agenda n'apangisa akaruumu leero yandaze nga asobola n'okupangisa ennyumba ya mitwalo 4 omukyala ng'aguze ne firiigi myezi 4 baali bamumanyi ng'alina emmere ennungi naye nga talina waakolera nga batya n'omulyako bwe namuwa miliyoni 2 n'apangisa ennyumba n'agulako ne bufaaniki emmere yali agiina olwaliro mukyala w'amaanyi we nagenda empigi nensinkana omukyala yali atunda obutunda yali atandise n'emitwalo 2 ng'anoonya gula firiigi kati olwaliro w'amaanyi obutunda awerukayo abantu bonna bali mudigirirako yandaze nga kati kapito we namuwa miliyoni 3 kapito wali miliyoni kati 9 so you can start with small as long as the brain is working miliyoni 2 kapito munene ne beba miliyoni egi kasobola ng'ogifunye mazima naye ekikulu butakutuuka ebikola ebibaddewo mu gavumenti ne mwenkolera sibitya byogera abantu badde bafuna ssente n'abakulembeza na namba bwe zijja n'ateeka ebinnyo waggulu n'asirika n'afunayo abanaamuwolereza 6 kati nze kyovula twabagamba mweggulirewo sako akawunti bwe tumala oziggula kubanga mulaba abamu tebanaba kuzireeta fe bwe tunaatuuka mu gwokutaano mu gw'omukaaga nga 5 actually closing day yanga 10 ogw'okumukaaga nga 3 ogwokutaano omuntu yenna gurupu yonna nebateresa akawunti na lisiti yaabwe fe nga tukwata sente zonna nga tuziddamu tuzigabira asaka eziriwo kubanga nawandikira dda muzeeyi yaprovinga dda sente zammwe osegeera ono banaamusasula so njagala kubasaba ebintu ebi muli wano muyita mu mpewo muyita mu kusoomozebwa muyita mu kujeregerebwa mu kunyoomebwa naye n'abo abanyooma tebalina kibabongerako so pulezidenti waba yatutumye tubongereko mukkirize tubateeketeeke tubayite nga mukole ki mujje so mukujja kwammwe kuno temuzze nti actually zikambabule bwe nali mpita abagalagi baasooka bajja 6 abaddako badde oba 2 bwe twagabye obumbi 3 bwe twaddamu bayita wano wajjula n'ebweru ne wajjula naye sisobola nina abanneeko bemmanyi maaso wesojja ku boarding nga bemukono I know how they are organized aba best hotel I know how they are organized nange nyina sako zemmanyi abe makindye Kampala Central mwaba yayi into ya Kampala Central sibitegeera bulungi naye nja byetegereza buki naye nja kakasa at least buli muntu afunye kyalina ofuna era tujja kulonda baambasada 4 abanaabanga babeera kweno office nga tubasasulayo akasaala nga batambula ne ttiimu yaffe okugenda mu banneeke gye bali mu maaso awo nga bakoze eki President Museveni luzi lwa nsolo terukalira abantu balina bubeezittima era President yandibadde n'opposition mu Kampala naye yatuma baseruvutto ababbi tebasobola kutuuka mu bantu
President Museveni ayina asanyusiza actually sente ziri mu Kampala singa ozikwata ekitundu kya Kampala ebitundu 6 bandibadde nga buli omu agamba muzeeyi beerawo naye ekikulu kukwata sente z'abantu 10 ne zitwalibwa omuntu ogwo oyo chairman w'ennansa naga Katonda mugula tunde ebibyo baba musibo bafiire mu kkomera ebyo ebintu by'okumanyira omanyizi nedda Gravity yazze wano Gravity omutujju oyo sezaala we nangamba nimuga Gravity oli mukwano gwange naye sezaala we yabba sente z'abandi so n'olwensonga eyo Gravity nangamba baba nsonyiwa tugende tunonye nemba mugende munonye sente zaki so amubadde mu mawulire Gravity azze kwetonda asimanya yagala sente z'abamalaya nenga nedda omusajja gwe twakutte sezaala wa Gravity naye Gravity yaddaze kwegayirira bagende bamufulumye banonye sente ne mugamba asooka azireete nenga Gravity gwe tunda ebyo byolete sente sezaala wave mu kkomera so mbadde njawaga amadoka nti Gravity yabadde nga naye bamuwe sente z'abamalaya nabirabye ku TikTok n'abalala nedda si makanika ate si malaya ate malaya si ye mwe abatudde wano malaya ye yajje gy'oli n'alya mwono n'anyiga mwoli lubuto naye so n'olwensonga eyo muli wano kubanga waliwo ensonga